Sende chikanga 15. Chitegere. نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الFM chikumsa kuzimene kumantu bijo tukulisayo kuva mukumuna mokutunoko okuva mu baka baffe tukwebaza okubeera nga okyali naffe mmanyi obusiraamu program tuli mu maali ababasika wa maali abamulikwa kusinziira ku bugazi n'obufunda bw'oyisa ekigambo ekyo tumudde ne mukadde waffe Sheikh Omar Kasule nga tutunulira tuliko aya ezijji direct nga Allah subhanahu wa ta'ala atubuulira engeri tulina okutemaatema emaali y'abantu abo era Sheikh atubuuliddeko ne ku muntu ayinza okufaawo nga talina mwana yenna Sheikh wange Yusuf Qasim Jamuliro kuudaawo mashallah ntidde muyita kalala Sheikh Shaabani Sheikh Abdallah Mishika oyo ne sebo obbi Qasim Jamuliro Yusuf Qasim Jamuliro mashallah naam otogerera nti eriya kalala lyamulumye kodde inshallah Allah mweteekateeka amin ya rabbi esinga okuba ennungi amin Sheikh naam tumaliriza kuki njagala tumalirize ne ayina kuba ebaddemu amateeka galingaana ag'enjawulo ayiteeka ligenda okusembyayo lyerimu lyennyini erikwata ku kalaala kalaala betusooseeko tugambye Allah subhanahu wa ta'ala ekintu ekisoose singa obeera ne baganda bo babiri mu maama omuwala n'omulenzi ompulire bulungi oba abalenzi kangambe nti nkibakubidde ekifaananyi singa nze nfa nga nabaganda ni basatu ne basigalawo babiri naye nga tulinayo baganda baffe mu maama muwala na mulenzi oba balenzi babiri oba bawala babiri Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti falikulli wahidin minhuma sudusu naye kitegeeza nga nze nfudde siina mwana ne bakadde baffe nga tebakola ki either nga taata taliiwo mpulidde bulungi oba taata ne maama nga tebakola ki tebaliiwo oba nga maama waali ye maama yasobola okubeerawo kuba yetaziyiza ate maama buli wabeerawo advantage ebannene nnyo n'abaana be okujja okusikira ku muganda waabwe yes nga bwe tujja okulaba eyo so n'olwekyo awo batugambye Allah subhanahu wa ta'ala omugabo gw'abawadde agambye nti likulli wahidin minhuma sudusu buli omu afuna kimu kya mukaaga ku maali yange n'agamba nti wa inkanu akthara min dhalika naye singa kijja ne kisangibwa nga maama yazaala kuba olumba munaye abakyala abeteerya ntama bali abataaga ntama alhamdulillah nga bakyala bazaaze balungi nabbi bwatugamba tazawwajul waduda luwaluda nga bakyala bazaaze balungi alhamdulillah nasooka kukumulira abaana nga 15 okusanga atuuka mu mwendo naye Allah naagera either nofa oba ne wabaawo embeera esobola okubaawukanya mu embiriri nafumbiri wa Muhammadi naye kati Muhammadi bwazaalayo omwana wa Muhammadi Allah najjagera omu ku baganda be naafa ate nga talina mwana abakadde be tebaliwo nabo bafudde kati baganda be bano nabo basobola okukola ki okufuna ku byobugagga bye Allah nga bwe tugambye yes nejjukira abantu bagambye aktharu min kam min al-ithnaini basusse ku bameka ku babiri fahum shuraka'u fi thuluthi Allah agambye nti kati abo bonna nga bwe bali begatire mugabo gwa kimu kya kusatu Allah agambye fahum shuraka'u fi thuluth bonna nga bo balabye abana ba maama ate ne baba yazali wa Sulaiman nazali wa Muhammad ne wazali wa naye najja maliriza nga atali wa Isa bali bonna bezali wa Muhammad wa gundi bonna baba bagenda mugabo ogwo gwa kimu kya kusatu bwetugutuukamu nga tugoberera formula ya feri eirwa eya litakala mithol hadin au kati awo teyingirawo awo wali exempted nti ku side y'abaana ba maama abo bo bagabana kyenkanyi muwala na mulenzi buli kimu buli omu ekyo tugaye nti omuwala afuna ekikopo n'omulenzi n'afuna ekikopo tewaliwo kangambe nti omulenzi nti wano Allah yamusukulumya kuki ku muwala wano omugabo gusigala gwonna gugenda kyekimu nga bwe bali yes bagugabana nga bulaba abakyala wali bwe babeera ababiri bwe bagabana omugabo ogw'ekimu ekyomunaana oba ogw'ekimu ekyokuna bisawiya nga buli omu afuna kyenkanyi ebyenkanakani bya munne so mu bufunze bwatyo Allah subhanahu wa ta'ala bwagamba
nti bonna begatye mugabo gw'ekimu ekyo membaadi wasiya naye mwegendereze ennyo bino Allah agenda atukomeka nnyo buli aya wagimaliriza membaadi wasiya timutunulirenga nnyo amabanja bannammwe babeera balise muleme kutundira kyakugabana bya bugagga byabwe ng'amabanja gaabwe gakyali mu ddiiro temumaze gasasula mumalenga kusasula mabanja oba ebisuubizo byabeera basuubizza naye ebisuubizo ebyo Allah yabisaako akakwakkulizo yusibiha au dainin naye ghayra mudar mwegendereze nnyo mwabalaama nammwe abasuubiza mu maali zammwe byemusuubiza biteekeddwa okuba nga ate temulaama bintu bimalawo maali zammwe kutuuka n'okubanga n'abasika tebalina ke bayinza kukola ki kufunamu kyova olaba nti ne boolamba ekimu ekyokusatu wadde nabbi yakikkiriza naye litakhiyiri kiriko okulondako yes bwe tulaba nga mudar kigenda kukosa abalina okufuna ku byobugagga byo nokasiruhu tukikendeeza yes tukikendeereza ddala naye mubala mutye mumaali eyo babeerawo abafuja bagenda gifuna babeerawo no ate twekweka ki bino biriko okwekweka nze akujjidde oli mu Qur'ani nga neekweka ki bw'oba oyagala kkiriza bulagaana nzinkuwa wano obujulizi nenkola ki ndina okukola nga naawe olaba so mu bufunze ebitu bitunuulira gwalama gezaako kulaba nti byolama tebimalaawo bya bugagga kuba ne biba bimalawo olweri nabbi yatukomeka dda kimu kyakusatu ate n'ekimu ekyokusatu kinene okusinga lutunaalika bano abalina okufuna emaali eyo nga bagenda ngalonsa basabiriza kitegeeza bano byewalamidde oba kyolambye okubanga kitwala ebyobugagga byo tukikendeezaako ku mulamwa oba ku kigero kitulaba nti kiyinza kukosa basika ate nategeeza nga Allah ng'amaliriza naga nti wasiyatan min Allahi ekyo nno Allah kyabalaamira abatuwuliriza mwenna nanga ali wano abyogera naga nti wallahu mazima ddala Allah oyo subhanahu wa ta'ala alimun dalla ala sighati muntaha aljumu' tekisobola ku expandinga kusukkaawo yasembayo okumanya wa fawqa kulli dhi ilmin alim gwobo wotanda nti omanyi okumanya wali manya nti wali yakola ki akukira ali waggulu ate hakim nanyine magezi ag'ekika ekyawaggulu amanyi lwaki bino abikulalikidde wadde gona abigaana ali eyo ng'olowooza nti emaali eyo olina kugikola nga bw'oyagadde naye Allah kennyini ye nanyini emaali nga nfundikira nekanaga nti almaalu maali emaali yaani yange okitegedde bulungi waljannatu jannati nejjana awo Maulana Segganga yasinga okumanya owulidde n'olwekyo fashtari jannati bimaali kozesa emaali Allah gyakuwadde kuba ye nannyiniyo ogulemu ejjana dhani okuva kuno n'oku nsi nga togenda kusinkana bibonerezo okaanira maali wahallaka min maali illa ma akalta wa afnaita emaali yo gyolidde neggwawo ekanzu eyo gyoyambadde noyuza naam naye kati gyoyambadde essaawa zino eyo si yiyo yabasika mumujje mulungi muyinza okuyisa ekanzu yabasika naam sheekh ndowooza oluvannyuma lwokuwumbawumba nadde nza tufuneyoko ku masimu ndowooza abantu babibuuze ne bwe tuba tufunye akadde akabiddamu tusobola okubiddamu ne bwe kaba kaweddewo ng'enkola yaffe bweri wiiki ejja inshallah tusobola okuba nga tubiddamu barakallahu fikum okyali FM tunazimere ku bulijjo tuli mu maali y'abamulekwa tuli mu maali y'abasika mwe tuli 0759107900 oba olina kyoyagala okumanya okupoza seeka abere nga akitegere seeka waliwo asoosiwa naam awadde abibiho bipinzi okukakasa oba yabuuza si gwabuuza biyinza okukyuka nga ate gwe omubuuza naam shekh hello alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh naam senso kuuliza mashallah amin ya rabbi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جانا kitoro yebaza program ennungi bwetyo tusaba Allah twogitegeera atona okugikiriza amin wasinyanko naam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh naam ani mgana wange
nabadde simusiramu naafanga asiramu nga waliwo endagaano yakola emabega eringa ey'obusika naye ng'eriko akawaanyi ne bagisa eriko ki ne bakisibako ekitundu endagaano nga si musiraamu then n'akituusa mu maaso eyo n'asiramuka wayisewo okulimbanga endagaano tetuukiriziddwa omuntu oli bwe yawasa naye endagaano okola tutya endagaano lwakuba togyogedde n'akakokulu endagaano ki endagaano tugeze tiyani ntiya tugeze naam endagaano ya jaabu oba ya kutoloki naam nga omu bade bakola endagaano n'omugenzi naye ng'omugenzi omusira bitabadde musiraamu yeni nasiramu nga wayisewo ebbanga nakutuukirizibwa yeni naafa ngaasiramu kati ffe bavunanyizibwa ku maali tukirizibwa okukwata sente zozo tezimuddiza ekibuzo kyo kitegerekese ssebo tujja kuba tukikuddamu insha allah naam tufuneyo ndowoozo naam pal fm bulijjo tuli mu maali y'abasika leeta ekibuzo kyo basheeka we bali sheeka waali tusobola okitandikirako olujja ku lwokubiri inshallah naam inshallah kusembyo yono naam Assalamualaikum warahmatullahi waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh amanya basta ashayisu nasenzida alumachinde masha allah na kuzoza kwebaza naam na kubigambo bya Allah amin ya rabbi olwokuba buli ebigambo bya Qur'an omuntu ogenda n'olaba nga tewali bigambo birungi nga bigambo bya Allah ya mashallah era nga tusabaledde ez'obusiraamu amin ya rabbi Allah zitwale mu maaso atwongere ne rediyo ez'endala amin tweyongere okumanya ebigambo ebiwomu ebya Allah amin ya rabbi hana maalika Assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh naam esimu ebadde ejjudde eddwa kusaba ekitiibwa azikirize masha allah rediyo yaffe agitukuumira ebe ya mugaso ng'egasa ng'abantu bajongera okugifunamu amin shekhe naam tusigaze dakiika 2 dakiika 2 ezo kkiriza nsiima abawuliriza baffe ku mutendera gwonna nga siyawudde kubanga muno mulimu bakadde baffe mulimu abasomesa baffe mulimu mikwano gyaffe mulimu baganda baffe bonna mu saidi zonna tubebaza okubanga mutuwuliriza tusaba Allah ekitiibwa bongera okutegeera ebisomesebwa ate naffe atwongera okubitegeera okubibannyonnyola mu bitegeere tusaba Allah ekitiibwa subhanahu wa ta'ala ateremu obwangu mu byonna bye tukola atufuula abaddu abagondera amateeka oluvannyuma lw'okugategeera aleme kutufuula mu baddu atuggyemu abo abajeemu tulabanga agatunyigiriza ate nga gatuluŋŋamya nolwekyo kulwebigambo ebyo ebitono kkiriza amalirize nga nsiima bakadde bange ababiri abo bo kambawulemu mu bawuliriza abangi mukadde wange Sulaiman Kalungi ekawempaawo ne maama wange Nakivumbi Azida mbatumiddeko nsaba Allah ekitiibwa abanuŋŋamire seba abakyabampadde alhamdulillah balamu nsaba Allah abankuumire ate ansinkanye nabo mu jjana biidhnillahi taala amina ya rabbi amin esibu tubeeyo mu jjana n'abantu baffe n'abaana baffe Allahumma amin amina ya rabbi ne bakadde baffe amin buli muntu yenna awuliriza Pal FM Allahumma amin Umar Kasule tunebaza okubeera nga yerekebeza akadde ke mu kadde kana ak'ekitiibwa mu budde obw'empewo buno nabeera nga ajja tutuze ku malyawole ko twebaze nammwe okuba twatandikidde nga tutambudde nammwe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala buli muntu yenna abaddeko Allah musiime mutabani wange Abdussalaamu webalese okubeerako okubeera nga owuliriza n'abasigadde gye tusaara nsanyawo barakallahu fiika
malizanga mbajukiza mwenna betugenda mu umra nti ekya kusoma inshallah olumala asiri wajja sazula sawa 10 wotandika okutambula olumala asiri okusoma kutandikirawo awo ku masjidi yaffe ya Makka Madina ojjobere ng'osoma nawe atannaba kubeera nga ewandiise jangu ewandiise $15 osobola okubeera ng'otaalibwa ku nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muganda wange Sheikh Adili Sentumeno Nkulamusi nkutumidde ssebo bwe balina kuwanika noga bismillah nange nteeka kugenda ku nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Saba Allah kuwa obusobozi n'abasigadde ffenna Allah tuwa obulamu bulungi. Musigadde ndi Sheikh Hussein Mwankula Pal FM tubaagaliza ekiro ekirungi abasobozi batuuse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.